Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jacket. No sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira tekijja kukisoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Shafik Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolera service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Shafik Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwakka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 077248 oba 075445 beba Shafik Phone Service Center. Why? Honey. Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Shafik Phone Service Center why babanagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga anko nga yafuuka nendoza antikokomyo anka agenda kutereza makaga ngagali kafuka mabala iye nano bale nakoma anti tugende bale nakoma anto byogera nanda bonyize semize ne olaba anti kati galwanirire kubanga babuka kati batuusa iye ndakalo bulize cyane Queen tadama kutume kintu n'ekimu basi yakuwa omuliro tobake ekintu n'ekimu kyagamba nti batusajja ngo okole boti jango okole boti njagala obere ku side yange kuba kati ekiseera mugoba funa mukaba okiwulira kati oli ku side kintu anti jajja yangambye embere kati ku side kati zikatatu nangu oyagala mbere ku side jajja muli ku side yemu kati awo ndi ku side yamu kati nkole ki kati naye simuwa mbere jajja Queen ngenda kugamba ekyo kola kakati batuusa ogenda kuzaako pegiyo nga bwaba kuyise ogenda kunyongeza omusala batuusa kati we bituuse ngenda kubisa mu musala go ngenda tandika ku emitwalo 6 kubanga luli badde ku emitwalo 5 sibwa kibadde anti mfungo mpa 10 bili wa sala wazira linsa zensale kati ngenda ku emitwalo 10 nago mwati badde sikyabijjukira hani yao anti akusinzeeko kubanga anti yangamba we siyogera bya muzungu kubiga ma anko agenda kumpa emitwalo 3 kati awo bakusinze kati mbangenda agenda kusaidiyo batuusa wanji anti batuusa anji kwini yakuwa omulimu anti yanyongeza sente kati kola bwoti ngenda bafumya babiri ne Queen kale tugenda kale njagadda ngenda sigala ng'okolera ngenda kolera sobola ate mama sobola nzenza kagwa soso bigamba gweka woti ate wo nkugambe kubanga nkwesiga kakati batuusa
tobaako omuntu omulala yina gwokinyonyola yadde akiwuliza n'abeewera oyo kwini wo ng'azza n'akugamba batuuza ngozaako peeke ng'owuunawo omanyi kyabayita okuwuuna nga weefulya ddala kasiru nkugambye beera kusaidi yani iyo kale tugende kale ate ngakola kubitereza biterere ebisigadde byonna Chikwa losala kekitundu tusala opima n'olaba nti kakati awo ndowooza we gutuuse bwe nsala eno wansi n'opima ngeri gye gwinza n'omanya nti enduli eyo bwegwa ate tekuba wano akola ki ali ate teyafunye eggaali kati kulikayo anti uddeyo kamala ogenda olaba omwana ogende mu kiyungu anko anje kati mazinga takunoonyeza atuuke mu nyumba ndabe gotira ogenda mu kiyungu tuusate kati asagala n'okusinga omukazi maama abasajja baakuna batazanya bagenda okuntwalako ekyana kino atuusa otonzita atuusa maama era sijja kuganya muntu mulala kutwala olaba abalaba kiriri kiwalisa okubaba kati kirabika kikuze kiyite buyise ninakiyita maama batuusa ntaasa butaasa maama batuusa jangu tulabe kijja ekigambo nze sijja kwezisigiriza bagamba amansonyisonyi gasisa olugaga jangu tulabe ekitambula obadde okulaba mbadde nsiikanga waliwo obuzibu tewali wayagala anti muyite obuyimba buno bwabala gutya n'otambula ogukonakona ndengera ngaobuyimba buno obuyembe bwonna obuli kuno buto leka naawe kutama olengera wali ngaoyise mumpatanyaza munankani wali anko ndaba kanyonyi gendera muli akanyonyi ate kayinza okubala ku muti kutama naawe anko badde onsudde kutama bulungi anko sina kyukoli kubanga nandiga nti wandi wala era takutama anko kutama naye naawe olimba anko olabye bubi bwotundamo otolera muyendo wali muyisa mukatabi kano oyinza okulaba ekintu nga bwesimbagiriza kutama naawe newenkutamayo kati weyongerayo okuwa kutama awo anko olaba kisunsunku kisusunku kyakanyonyi kibi nkirabye kisusunku ndowooza kakati omanyi jangola muna anko kisusunku nina kyenzudde tosobola kulengera muyimba obwo nga oli waggulu kakati basuusa nze embuuza anko atunuunya nze embuuza wali oŋambe nti oba okuze sinaba anko sinaba atereka naawe batuusa tonzita sinaba kukula anko kati mbadde ngamba nti oba otuusizza omunfunira omusajja anko ombuuza wenkula nenkugamba oyagala obeere nga taata wange omunfunira omusajja ani nze anti tata omwana wamanya nti omwana akuze namufunira omusajja naye tofaayo senga njagamba senga ajja kunfunira ng'otuusizza oyinza okuleeta senga awe gweyagala okugamba n'omuleeta nti okuze nemugamba nti mbeera wano anti nedda kati omugambo nti no nakuze kati ye nanoonyeza omusajja omusajja yawaali era buli gyakulaba naye nga kati yambuuziza eggulo nti oba nkubuuza oba okoze eki sinaba mugambe sinaba kati njagamba senga mulagirire wembeera
ajje mutuule mulabewo naye sengange muzibu okunfulira omusajja emitendera ngenda bikolako byonna nja mugamba senga ate nawe kunkagwe wanji empoolo ogirabye dda olabyeyo omulala leka naawe anti kandaba anti ate toŋŋanya anti kati wenkulingiriza tulinda anti anko gw'oli mukulu gw'oli muwanvu siraba wanawa okumanya anko kanyonyi olaba naye nze nkubuulire wembeera wano bwenti nze njira kati jangu olabe kati tunula bulungi nekugamba nti amayinja gasendewo galina kubeera wamu bwe gati galina kubanga malaalo wakulotya gwe gubagamba ekintu mirundi emeka oli namala kugamba nti bwoba osenda okutama oti okugira oti genda kati omwomo badde onawundaga muyembe ngakugamba nti omuyembe guno gigenda okugwa nga tegigwa ku mayinja gago gaterezeza galyeyo genda anko obwedde oŋŋamba nti nondaba omuyembe nakugamba kanyonyi kati nga bwe giba gigudde emikesi gimaze okugigudde tegigwa ku mayinja gano njagala gonagona ogakuŋŋaanye wamu naye gwe galinga amalaalo kati genda ebibyo biwene Lindako njagala kumanya. Ono ayogera miyembe goyogera mayinja kali ekitufu ntwale ekitufu. Kati amayinja gali wansi wa muyembe. Ngolaga. Olaga wa? Olaga wa? Nawe. Omwana w'abandi muto bw'oyugu nyoto. Ate sirina nakyenkoze. Watya kakati singa azirika. Wamma genda. Kati singa azirika. Nebulaba embeera gwe gy'olowooza nti nokali bw'oyize nnyo. Sina musango. Oba singa omukwata bwotyo n'alunguula oyo kati ogw'omubiri gw'omwana oyo muto omukwata bwotyo ng'enkola ajja mukute n'alunguula yenna mpozi kino njagala okitwale kyabakazi twalaba kuba ne gwolaba kuli obwongo toyogera omulabira ssebo niweegonya kubannyabo ndi mukazi batutandika obubiya batusooka nandi kimugambye sikunumya nkwagala naye liita ndi mukazi era bwe nkutunuulira bwe nti ati muli ndowooza omutima gukuyebye olowooza nti nze nyinza okwagala ekyo ekyana ekize nga kifaanana kite ekitalina bwe kifaanana kyonna kitambula kiti bannange naffe twalaba ng'oyagaza munno omuntu ng'oyo era kyova olaba ndi mbadde nti oba njagala oba kigwa mayinya nkiraga ekintu kitegeera naye munange nze bwe ndowoozezaamu ate neŋamba ti mwana w'abandi era kyevudde olaba nga mugerezezaamu ne mugamba nti kano gagende eno paka kuli kati gatuuka eri kati bwewejjidde mukazi wattu nno n'okoleera ebintu ebimu mubigendereranga ate era n'abantu be mubeera nabo mubateekangamu oku obwesige akaseera akamu ndi mu buzibu nno bwe guba musango guba gwa nnaguma omanyi batusoono amanyi ebyama byange bingi ebintu yange byonna byembadde nkolera wano omwana oyo eka yabimanyi watyanga abigambi oli omukazi watyanga bimugudde mu matu kati wojjidde osanze mugerezaamu mulaga nti amayinja galina okubeera wamusi galina kweyanjala oli bwagasanga ate alowooza bazika omuntu ne batuumaawo naye gweoluze ate ono ambuuza kino ambuuza kiri ompita muntu obadde olowooza nti kwagamba mutwala oba mukwana nyinza okwana omuntu alinga ati lwaki tonteekamu oko bwesige lwaki tolowooza nti nze ninamu omutima ogusobola okutunulira ekintu n'ekirekaawo olaba mukambwe kati nga talina excuse yonna kati batusawa abaako kyamugamba